Tandike. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم الحمد لله twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nga tumuddiza amatendo ge gonna amalungi amatuufu agoogerwako nga gage obutagatoolako yadde. Tumwebaza ebbanga lyonna olw'okubanga akyatukkiriza okuba abalamu. Allah tumwebaza obulamu era tumwebaza okubanga akyatuwadde ekyengera ekyobukkiriza era ekyengera ekyobusiraamu, kubanga omuntu ataategeera nti Katonda ali omu abonaabona mu bintu bingi ebirabwa n'ebitalabwa. Twebaza Allah w'ekitiibwa olw'ebyengera byonna byatuwadde mu bulamu bwaffe buno ate era nebyagenda okutuwa nebyagenda okutuwa mu maaso eyo. Allah tukwegayira ebyengera byotuwadde bibeere bya buwangaazi, otwongereko bwongezi nga totutoolako. Tukwegayira Allah w'ekitiibwa totukombya ku bulungi bwa duniya yeeno ate n'otuggyako. Tukusaba Allah w'ekitiibwa ebyengera byonna byotuwadde bibeere nga bitwongera ku kutegeera era bikwongera kusemberera na kukola ebyo by'oyagala. Tukusaba otutaase ebikemo ebiri mu kuweebwa eby'okwanguyizibwa obulamu buno. Tukusaba otutaase ebigezo ebiri mu byengera byo. Twagala okuweereza emirembe n'okusaasira eri omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'okulafuubana okwo kwe yakola n'okulwana kwe yakola okulaba nga eddiini eno eyimirirawo paka yaumul kiyama. Saba Allah w'ekitiibwa musiime era naffe amutusisinkanye ku luzzi lwe olwawasiira. Bannange mwenna abatugoberera abagoberera Twahira Islamic Center, omukutu gwaffe omulungi, omukutu gwaffe okutuusaako ebirungi, tubeebaza era tubasiima nnyo. Buli lw'obeerawo tukusaba akatambi kano kasiime like era tukusaba okagabaneko ne banno bayite obagambe bajje twejjukanye ku bigambo ebirungi ebizzaamu essuubi. Twagala okwebaza Twahira olw'okubwayo ebyabwe byonna ne balaba nga ebigambo bya Mungu oba ebigambo ebirungi ebizzaamu abantu obulamu ebibaza ku kkubo ettuufu ne bibazzaamu essuubi okubanga bafuddeyo okulaba nga balemera mu nsiike naye no bali mu kuwangula ennaku ezo nabalaba bawangula ebikopo n'ebikopo nga bagenda mu maaso okulaba nga eddiini ya Allah ebuna ensi eno. Nsiiba mbagamba nti Twahira Islamic Center mukutu gwa bwannakyewa gwetaaga okukwatirako, gwetaaga obuyambi. Si bankuseere naye tebeemaliridde era mulina ebintu bingi bimuzze nga mutuyambako. Tugenze tufuna ebyuma ebirungi, tugenze tufuna kamera ennungi era tugenda tukolera ddala emirimu emirungi. Abaana tubasomesa, tugaba ennyama, tugaba yassaruna. Ennaku zonna labe bali mu kukuŋŋaanya ssente ezinaaweebwa ezinaagulamu akagaali. Omulema tulina omulema eyeetaaga akagaali n'emirimu emirala mingi emitono n'eminene. So nze nno nteesa mu ssente zo z'okola mu mwezi toolamu essente gy'owa Twahira Islamic Center obeere nga onokola kweza empeera. Lunaku olwakiyama tugenda okuba nga tunoonya emirimu. Weegatte ku Twahira bakuzimbulukusize ojja kuba ng'ofunamu ennamba zitambula ku screen awo, ojja kuba ozifuna obeere ng'oteekako essente. Bakubire ku ssimu obeebuuzeeko obabuuze era obawe ku magezi. Olwaleero ffenna akanyomero kaffe kano kalimu nze Zaitun Kakyama, kanyomero kankolagana kubanga omwoyo gwaffe n'omukwano gwaffe twagala okuguteeka mu kutereeza enkolagana zaffe n'abantu be tugenda okusisinkana mu bulamu bwaffe. Abantu bagenda kujja nga banjawulo, abantu bagenda kujja mu bulamu bwo nga bajjira mu langi nnyingi, abantu bagenda kujja mu bulamu bwo ng'abamu tebategeerekeka, abamu si bangu kumanya bigendererwa byabwe, abamu bajja kwagala nnyo, abamu bajja kukyabwa nga tebalina nsonga, abamu bajja kuba nga tebakufaako.
so abantu bagenda kujja mu bulamu bwo nga bajjira mu bigendererwa ebingi nga balina ebigendererwa ebirungi abamu nga balina ebigendererwa ebibi abamu mu abo bennyini mwogenda okujja omuntu ng'ogenda okuwasa mugenda okujja omuntu ng'ogenda okufumbirwa taata w'abaana bo maama w'abaana bo agenda kuva mu abo abantu era abamu abawasa edda mwe muva abantu betuwadde obulamu bwaffe era betuwangaala nabo naye tugenze tukigoberera era nga tukizuula fe abali mu luse luno olw'okuba nga tuyambagana okuba nga tukolagana nga tutambuza amaka nga tutambuza enkolagana ennungi tukizudde nnyo nti buli ekinaatusoomooza buli ekigenda okututawaanya mu bulamu bwaffe nga tukolagana n'abantu ansa zijja kuba nnyingi ojja kujja wange nti kansula Zaituni mbadde nsaba kwogerako naawe nina ebintawaanya naye nja kubona oba omaze okumbuulira mu nsonga zo bwe naaba nga nzisobola nange empale enywera lukoba oba nga nzitegeera nja kugamba ebintu bingi bye tuyinza okwekwatako naye the ultimate solution oba the ultimate answer is patience. Era olwairo twagala okutunuulira lwaki bugumiikiriza ye obugumiikiriza obwo bulimu ki ye obugumiikiriza buyamba ki ye lwaki buli kaseera bagugamba gumiikiriza n'otuuka n'ekiseera nga kikutamye n'otuuka ekiseera nga toyagala na kukiwulira naye bwe tukitaabe gumiikiriza ki kyekibuuzo kye twagala okuddamu olwaleero era kwe kuteesa kwe twagala okwogerako olwaleero. Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba atubuulira amannya ge ndowooza ku gakomeredde agasembereddeeyo Allah subhanahu wa ta'ala yeeyita Swabur. Allah subhanahu wa ta'ala is Aswabur. Gwe tebwebuuza lwaki Allah yatutonda omwagazi ow'obuyinza nno ng'ali n'obuyinza ku buli nsonga agitandika n'agimalawo Katonda yatutonda nannyini nsi eno ng'agiyina mu mukono gwe yeetuuma erinnya Aswabur. Ye Allah yennyini ye bugumiikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala is patience itself. Naye bwe tusiriikiriramuuko waliwo ebintu bye tulaba olwaleero ebigenda mu maaso mu gye tuwangaalira. Waliwo abantu be tutunuulira n'ogamba naye ka Uganda kano ne bamala bakampaamuuko olunaku nga waliwo abantu batasobola kukkiriza kubeera we bali, botasobola kukkiriza kulya bye balya, botasobola kukkiriza na kubeera balamu. Bino tubyogera nga tuli bantu kwagamba nga waliwo abantu boolaba nga bagwana kifaalu nnyingi, waliwo boolaba nga bagwanira kubeeri bakayita batya eri mu komera baganda balina bakayita nga agwanira asuulibwe eyeeyo naye ebisumuluzo bisuulibwe mu nnyanja esinga okuba eyawo eri deep, the deepest sea or lake. Naye kwagamba nga gw'owulira obugumiikiriza bwa Allah mu butuufu bwe kwewuunyisa naye nga Allah aleka abantu abajoozi, abatemu, aboononefu, ab'ebika ebinene byotasobola na kulowoozaako ne bayinaayina mu nsi eno ne bakola buli kimu ne balya ne banywa ne basanyuka. Era abantu abamu bagenda bagamba naye kaakati ffe abantu abatya nnyo Katonda nga ffe tuba n'ennaku nnyingi. Era abamu balowooza mbu abagenda ennyo mu muzikiti mbu be basinga obwavu ate osanga omugagga ow'okukyalo bifeekeera nga n'eswala takola ki tagimanyi. So Allah subhanahu wa ta'ala ye Swabur era lyerimu ku mannya ge agasemberayo ddala byonna ng'omaze okubimutenda manya nti agenda kugumiikiriza nnyo era atugumiikiriza nnyo okuva lwe yalangirira nti walibeerawo olunaku lw'enkomerero paka olwaleero tululinda. Naye waliwo lw'obeera ng'olaba ensi eno egwana kuzingako butuufu nga obwononefu bwolaba obugenda mu maaso gamba naye ddala abantu bano waliwo abantu abafuze bannaabwe obubi, waliwo abantu nga mwami maka naye nga effuga bbiri ateeka ku mwana w'abandi mukyala we nga yeetaaga kusalako gundi oli
agamba nga yeetaaga ekibonerezo ekisembayo okuba ekinene, naye Allah n'amuleka n'atambula mu nsi muno n'abeeramu mirembe no ng'ali emmere n'emuwoomera, n'anywa ne kyayi n'akola ki, n'amuwoomera. So Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba tumukkiririzaamu era ng'atwagala nnyo, ye yennyini atulaga obunene bw'obugumiikiriza ng'abutadde ku bitendo bye. Kaakati gwe munnaffe, musiraamu munnange, muntu munnange, onoobeera otya nga togumiikiriza? Waliwo abatubuuza, actually musobola otubuuzaako awo mu chat, musobola otubuuza oba Ahmad anaaba ampaayo okukabuuza bakamu ebibuuzo ebitera okujja, naye hajja timutugamba nnyo okugumiikiriza. Omuntu agumiikiriza paka ddi? Omuntu agumiikiriza paka ddi? Ekibuuzo kyo kibuuzo kyangu ate nga kizibu. Ebbanga ly'omala ng'ossa, ebbanga ly'omala ng'oli muntu nga nze, ebbanga ly'omala ng'ogenda kukolagana n'abantu nga ggwe b'otamanyi bye balowooza nga bibali munda, Mungu yabikweka, ogenda kugumiikiriza nnyo nga buli lunaku oyongera ku level yo ey'okugumiikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala mu kitabo kye kyasembayo eri abantu bonna, ekitabo kiyitibwa Qur'ani, mu Suratul Bakara eyo chapter 2 verse 153 aya 153, Mungu atugamba nti all you who have believed, mwenna abakkiriza nti Katonda gyali, seek help through patience and prayer. Munoonye obuyambi oba mwettanire, munoonye okusaasirwa okuva eri Katonda wammwe nga musaba nnyo ate nga mugumiikiriza nnyo, because indeed mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala is with the patient. Allah yatutonda ali kumpi nnyo n'abagumiikiriza. Omuntu yenna atagumiikiriza, buli bugumiikiriza lwe bukutukawo, emirundi egisinga ekiddako kiba kibi. Gwe siriikirira nnyo mu bulamu bwo, buli lw'olemanga okugumiikiriza. Bwe tuddayo kakatono, bwe twalinga abato, enjala bwe yakulumanga n'otagumiikiriza, kiki kye wakolanga? Wagendanga n'oggulawo kabada oba fridge n'ojjamu omugaati n'otoolako nga tebakuwadde, oba n'ogenda n'okwata twagiyitanga bawulo sugar. Munaatusaasira ffe tutambuddeko mu myaka twagiyita bawulo sugar sugar bowl, naye ffe twagiyitanga bawulo sugar. Wagendanga waakiri n'okombako ku sukaali ng'enjala ekola ki, lekutwalaganya. Naye bwe baakusanganga n'obukunkumuka bw'omugaati ku mumwa, oba ne bakusanga ne sukaali ng'akugenze ku nnyindo, ebyaddangako awo byalinga bizibu. Naye ng'ekyalinga kivuddewo okugumiikiriza bateeke kyayi mu bikopo, oba okugumiikiriza ekyemisana nga kinaatera okujja, oba bajjule. Kakati bwe tudde eno mu nkolagana zaffe ng'abantu, tukkaanya bulungi nti people are going to come in our lives nga bajja n'empisa nga zaabwe. Abantu bagenda kujja nga bategeera entegeera zaabwe. Abantu bagenda kujja nga n'ebimu tebabitegeera. Abantu bagenda kujja n'ebigendererwa nga birungi oba nga bibi. Naye ekirungi oba ekibi ky'obutonde bwaffe togenda kumanya akwagaliza, togenda kumanya atakwagaliza. Era ojja kulwawo okutegeera akwagala. Kyeva tubagamba nti love at first sight. I'm skeptical. I'm a relationships coach. Love at first sight. Is it true? Is it there? Does it happen? Debate weeryawo. Kuba ojja kulwawo nnyo okukakasa omuntu akukwagala. Omuntu akwagala ebyannamaddala, omuntu akwagala mu butuufu bw'okwagala. Kubanga emirundi egisinga ekitendo ky'okwagala kitestingibwa nnyo obudde. Love is usually tested by time. Omuntu ogenda kukakasa nnyo obwagazi bwo gyali nga olabye obadde naye akabanga. Abantu bangi batandika n'omukwano nga mungi era nga akatinko kangi. Ebigambo ebiyitibwa ebyayitingana ngaawo honey baby sweetie bwina ni kingi, bambadde amasaati agafaanagana, omukwano nga guli waggulu eri, batambulira mu bire. Naye buli lwe tuwa obudde ne tubuteeka ekirungo ky'obudde ne tukiteeka mu nkolagana,
time will always give us the true character of our partners. Omuntu ogenda mutegeera nnyo nga omuwadde akadde, ate ekirungo ky'okuwa obudde bwe bugumiikiriza bwennyini, kubanga bw'oba togumiikiriza ogamba oyo mumaze mu wiiki emu, mwaka gumu, myaka 2, myaka 10, nze nzize waffe nkoze eki nkooye ngenze. Obugumiikiriza bukwatagana n'obudde, era twakikoonako edda ne tugamba nti mu bimu ebiraga nti omuntu akwagala. One of the things that shows that someone has a deep attachment to you, akwagaliza birungi kukuwa budde. Era buli lw'osaba ng'omuntu obudde n'atabukuwa, ne bwe ziba dakiika 2, dakiika 3 oba lunaku, mukama wo, mwami wo, mwana wo n'aba nga tasobola kufissaayo dakiika, kitegeeza nti obwagazi bwe gyali buyinza okubanga buli wansi nnyo. Naye nga patience bwe tuba tugivuunula erimu obugumiikiriza oba nno nga bututte akabanga. Tetujja kugamba nti gwogumiikiriza essaawa emu. Tinagenze mu banka, nze nagenze okulanga line tetambula, n'entambula n'engenda. Ebitala bikutte wali ku traffic lights, nze nagenze okulanga ebitala tebitanze n'ensimbula, bakukwata ne bakuba ekipapula, n'okola ki? N'osiima. Bwe tudde eno mu maka, olw'okuba amaka gatandikibwa ne colors nga zanja, abantu bayingira mu maka nga balina colors nnyingi. Era abantu abagamba mbu simanyi baategeera abantu tubeewuunya. You're going to get married to a stranger. Most of the time at the wedding day, omuntu oyo afuuka muntu mupya nnyo gy'oli. Wano nno nga mudeetinga oba oli awo oba olina by'ogenze ng'omanyiira, naye omuntu bw'akuwasa, omuntu bw'akussa mu maka go, oba bwe mutandika amaka, otandika okutegeera ennyo omuntu oyo ng'ogenda omumanya ddala kiki kyakola kikyali. So ojja kwetaaga nnyo okulindamu, ojja kwetaaga okugumiikiriza, ojja kwetaaga okugumamuuko osobole okuzuula ebirungi ebyekwese mu muntu oyo. Tubadde tuli ku aya nga tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala is with the patient. Allah subhanahu wa ta'ala is with the patient. Kakati sebo oba nnyabo oyagala kubeera wa bw'onooba togumiikiriza nga Katonda agambye nti alina abagumiikiriza, kati ani ali n'abo abatagumiikiriza? That is the devil himself. The devil himself. Shaitan himself is the one with the impatient. Era bw'oba oyagala okugwa mu mitego gya shaitan, ng'oyagala okugwa mu mitego egya sitaani, ogenda kwesanga nga opapa, oyanguwa okusalawo, ogaana okulindiikirizaamu okusalawo, era weesange ng'otomedde mu bintu bingi. So Allah ow'ekitiibwa atugambye nti tugumiikirize, tubeere nga tumuli kumpi. Eyo no Suratul Bakara chapter 2, essuula ey'okubiri mu Qur'ani, aya 153. Omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'omugenderera ennyo, bw'omwetegereza ennyo, yalina obugumiikiriza obwewuunyisa. Tulina ebintu bingi bye tuze nga tusomesebwa ebiraga nti yagumiikiriza, naye njagala okuleetayo okugeza. Omubaka bwe yali ayingira ekibuga Makka nga Abakuraishi bamukkiriza ajje, ate balina we baatuuka ne bamugamba nti sooka olindeko ojja kufuna w'oyimirira era w'opaakinga. Akafo ako ndoza ke bayita Hudaybiya. Abantu abo abaali nojjukira baali bamucunyuzza nnyo nga bamubonyabonyezza nnyo, ebyo tubimanyi ebisinga, naye bamuyimiriza nga ate bamukkiriza okuyingira, ne bamutuuza okumuwandiisa endagaano. Naye mu kuwandiika endagaano waaliwo okutyoboola kungi, era basahaba ne baagalira ddala okugwa amalaka mu balabe baabwe nga babagamba tetusobola kukkiriza tujoga bwetu. Naye omubaka yabagambanga nti abange musooke mukkakkane, musooke mugumiikirize. To the extent nti waliwo yagamba nti mu ndagaano eyo jjako omubaka, ekigambo omubaka kijjeeko. Umaru n'agamba nti nedda, kakati wano
nze ngenda kujjako ensingo z'abantu nga bagambira ddala nti ekigambo ky'omubaka kijjeko ku linnya lya Muhammad n'abagamba nti balijjeko naye oluvannyuma lw'olutuulo olwo abantu bonna abaava e Madina nga bagenda okuyingira Makka bawandiikibwako nga abakoze hajji kubanga omubaka yali ayagala kukola hijja bawandiikibwako nga abakoze hijja ate ne bafuna endagaano empandiike ebakakasaako okujja okukola hijja omwaka ogujja kubanga singa oba oliawo endagaano eno teyaliiwo bandibadde baddamu ne batoosingibwa ng'era bwe baali bazze nga batawaanyizibwa so tugamba nti obugumiikiriza buno bututuusa ku lyengedde mu mirimu mu bantu. There are things you're going to discover in your partner weewuunye ogambe nti haji yakoze kino. There are things you are going to find, you're going to come across mu mukyalawo weewuunye ogambe nti kale singa saagumiikiriza. Tulina abantu abaagala abalongo, for example ng'abalongo genda bazaala mu luzaalo lwa 6 lwa 5 naye nga wano mu nzaalo zino muli mu kukuubagana, muli mu kulwanagana, muli mu kuyombagana naye nga singa oba togumiikiriza munnoono tojja kutuuka ku kkula lya bwasaalongo oba bwa nnaalongo. Ekirala obugumiikiriza butuwa omukisa okusalawo buli lwota papa oddayo oko mu kasengeko banogenda n'otuula wantu n'osiriikirira n'olowolereza ku nsonga eyo ebeekutuuseeko singa oba olabye omwana w'obuwala n'akulabikira bulungi n'omubuulizako ne bagamba nti ne mubeerako nga mudeetinzemu kuba mutambuddeko oko mwenna omwezi gumu myezi 2 omwana ono n'ayongera okuba nga mulungi buli lw'ogumiikiriza oyongera okufumiitiriza oyongera okunoonyereza ku bintu ebikulu era ovaamu okukyamuka kubanga abantu abagezi oba abantu abanawangaala obulungi mu bantu tebasalawo mu kukyamuukirira. Tosalawo ng'okyamuse kubanga buli lwobeera ng'okyamuse mirundi egisinga akategeera oba akatoola ku bwongo obwo kaba keezibye. Tugamba bw'ogumiikiriza n'otapapa kusalawo mangu odda mu kasonda n'ofumiitiriza n'olowolereza n'okuba ebibalo n'otunuulira tuzita pros and cons ebibi ebijja n'ono omuntu ebirungi byajja nabyo singa mulese nfiirwa ki singa musigaza nfuna ki abaffe asobola okukyuka oba nze mubi olina ebintu byojja okulowoozaako weewa akadde akateeka obwongo mu nsonga zino. Naye buli lw'obeera ng'oli mu bantu nze saagala kumanya I don't even have the time I have another option I have to go nze sijja kutawaana n'obeera mu ebyo nga gwe toyagala kuwuliriza toyagala kuwa nsonga kyetuyita benefit of doubt kyetuyita second thought kyetuyita okufumiitiriza just give it a deep thought oba oli awo oba osobola okusalawo okutuufu okusalawo okulungi okutagenda kutukosa okusajja kukosa baana okutagenda kukosa famire yo okwotagenda kwejjusa gwe ng'omuntu. So obugumiikiriza bugenda mu maaso nga bulungi gumiikiriza bulungi obugumiikiriza era tetusobola kubulojja ne tubumalayo. Obugumiikiriza naffe ffennyini ababukola butuwa omukisa okugjayo obulungi mu ffe okugjayo ebitone mu ffe. Osobola okuba nga watandika amaka nga tomanyi kufumba matooke. Ono mu Buganda ffe tufumba amatooke si bwe kiri era abaami Abaganda mukazi atamanyi kuboobeza ttooke aba agwanira okuzzaako kikazi tekimanyi kufumba. Naye bwe tukuwa obudde ne tukuteekako omwaka ogwokubiri ne tukugumiikiriza omwaka ogwokusatu munnange omwaka ogwo ogwokusatu wandibanga ogwira ddala mu bafumbi b'emmere ku ngwa. Tulina ebintu bingi bye tuyingira mu relationships nga tetubimanyi nga all we need is introduction muntu kwanjulira nsonga gye yeetaaga mu ggwe n'oteekamu obwongo n'ossaayo omwoyo n'oyiga mwana wattu n'ofuukira ddala kafulu mu nsonga eyo. So omuntu akola obugumiikiriza agenda kusobola okutulaga oba ajja kusobola okuggyayo obukugu bwe mu nsonga. Obukugu bujja nnyo
nga tugumiikiriza. Experience is the best teacher. Bakitugamba nnyo era basaba nnyo experience ne bw'oba osaba omulimu naye ekitegeeza ki nti olina gy'ozze ng'obeera, olina by'ozze ng'olaba n'oyiga n'okolako n'ogumiikiriza, olina by'okoze ne bigaana, olina omulimu gwe baakugobako, olina omulimu gw'ovuddeko n'ogamba kaŋŋende ku mulala, naye ebyo byonna biraga obugumiikiriza. N'okusalawo okusigala ng'okyanoonya omulimu kiraga nti okyalina obwagazi obukola era obuwa service eri community yo. So tukugamba nti bw'ona ogumiikiriza ng'oli muyizi, for example, bw'ona ogumiikiriza ng'okozesebwa, bw'ona ogumiikiriza ng'oli mu business, bw'ona ogumiikiriza ng'oli mukyala, ojja kusobola okuggyayo ebitende ebikwekweseemu kuba munda muffe mulimu ebirombe. Mayini kyekirombe? Ahmed, mayini kyekirombe? Mayini. Munda muggwe mulimu ebirombe eby'ebintu ebingi. Era ntera nnyo okugamba abantu nti singa weegumiikiriza ojja kuzuula nti olina ekisa kingi. Naye wano mu kutandika obeera n'obugoba, obeera n'obuvubuka bungi, olina ne options nyingi, abakwana bangi, wakazaala akaana kamu batonda bakuzaala, figo okyagirina. So obeera ng'ogamba temuntawaanya. Naye buli emyaka bwe gigenda nga gikuyitamu ogenda kufuuka omuntu ow'ekisa. Era tusaasira nnyo, tutera okusaasira abasajja abakuze mu myaka, abakyala abakuze mu myaka naye nga bakyalina enneeyisa ey'ekivubuka. Tawuliriza, tayogera bulungi, ayambala nga bw'ayagala, akukyakwanakwana obuwala obuto, alina ebintuntu ebyakolebwa emyaka egiyiseeko. Ffe tusuubira nti omuntu ayise mu myaka aba agumiikiriza ebintu eby'enjawulo nga bimufudde omuntu omulungi. Patience is supposed to make you better. Patience is supposed to polish you. It is supposed to help you because through experience you learn better. Through experience you know nti bwe naayitaawo ngenda kufuna omutawaana bwe guti. Omuntu oyo kaatunudde bw'ati alabika alimu obwabuliisa maanyi. Oyo ebigambo ebyo byayogera, oyo mulimba. Oyo kaatunulira abawala bw'ati, oyo mwenzi. That is patience teaching you. Kubanga olina by'ojja ng'oyitamu era ng'osoma. Kyanaku nnyo buli lw'otoogumiikiriza togenda kuyiga. Ate buli lw'otooyige ogenda kusigala mu bantu abatomera. Ensonga endala, obugumiikiriza butuyambye nnyo okufuna ennono. Abantu bonna n'ebika ne kabira nga bwe muziraba, Abaganda, Abasoga, naawe ng'omuntu tutandika tutagala. Bw'oba otandika amaka go tomanya agange ganaatambulira ku ki, ganaabaga ddiini, ganaabaga mpisa, ganaabaga abasomi, ganaabaga abakozi ba ssente. Naye buli lw'ogumiikiriza ne tukkiriza emyaka ne giba nga tulemeddemu mu maka gaffe, ojja kutuuka mu myaka 5 ng'omanyi nti nze, for example, nze abaana abange tebavuma. Ffe omubbi tumufiirako n'omala okwata mu sukaali, emigga egikubwa nga tugema oleme kututtira nnono, ffe balukooya. Culture is built out of patience. Obuganda eno gye twogerera ffe Abaganda buzze buzimbibwa okumala emyaka mingi. Obusiraamu buzze buzimbibwa emyaka mingi. Singa tebwakkiriza kulemerawo oba kubeerawo emyaka gino, we wouldn't have the Islamic culture. Nti omusiraamu ayambala bw'ati, omusiraamu abuuza bw'ati, omusiraamu asinza bw'ati. Ekyo kizimbibwa luvannyuma lwa myaka. Kati abantu abamenya ebintu, abatagumiikiriza, tulina ensi ze twayagala kumenya, nga oli bw'ava gy'avudde n'ajja n'ayingira mu ofiisi, kyasooka okukola kuggyawo munne byonna by'abadde akolerako. So nga n'entebe oli gy'abadde atuddeko ebadde nnamu ng'ekyakola. Nga langi eri mu ofiisi oba oli awo ebadde ekyakola. Nga tetwagala kwogera bintu bimu kuba tuyinza okuba nga tujja. Naye tulina emirembe oba abantu nga bwe bajja bo bamenya ebibaddewo. So nga tulina ensi naddala ezikuze. Bw'ogenda UK
bajja kulaga ebizimbe eby'emyaka si myaka gyokka eby'emirembe egy'emabega emirembe nga 7 nga bakulaga ekizimbe kya 14th century ekizimbe nga weekiri nga kirabirire nga tekimenyese tekigudde tekifudde naye tulina ensi zaffe zino zetulimu ng'oli olukwata obuyinza bwepaba ng'asooka akutulawo byonna ebya munne biba bimuwunyira ziizi kati tetusobola kuzimba era tujja kulwawo okubeera n'ekiyitibwa nti Ugandan culture for example kubanga olwaliro munnayuganda oyinza omunoonya mu nsi ezo ez'eri ebweru nga tategeerekeka bulungi kubanga tumenyawo nnyo ebintu ne mu maka bwe kiri tosobola kubanga munno ayinza okubanga yazze n'aleeta for example a doormat kati gwe nojja omwami n'ogamba ani yaleese kino kiranje ekya green nojjawo kati buli lwobeera nga munna atandika gojjawo munna ateesa gwomenyawo munna akugamba towulira kukaayana bukaayanyi amaka tegasobola kutambula nga tegaliimu kugumiikiriza munno mugumiikirize bw'omusanga ku TV ng'alaba omupiira ng'akazannyo ko kanaatera okutandika mugumiikirize wakiri asooka alabe first half oba mugumiikirize paka bagobamu omuntu oba bagabyeyo ba yellow card ng'omupiira guyimiridde hanika tugende nange nnengereko okwo kaki naye oli ajja n'akwata remote n'ajjako bujja munne wakati w'akazannyo abakyala bawoomerwa obuzannyo gwe n'oveeri mbu Arsenal ezannya munno n'awulira nga mu butuufu omuyiye ku ttaka tomulabawo bannyazaala bakyala mu maka abantu mugumiikirize bannyazaala bammwe abakadde bajja nakufa wekibanga tunakitwala ku eyo level nga goolo kakasa nti yajja okusooka okufa bw'ogumiikiriza nnyazaalawo ogenda kufuna bingi mu bbaawo bw'onooba nga nnyazaalawo omulabamu birungi kubanga obugumiikiriza butuyigiriza okulaba ebirungi mu bantu buli lw'onooba ng'olaba bibi mu bantu togenda kusobola kubagumiikiriza ate jjukira naawe olina bingi ebibi by'ojja nabyo kitegeeza nabo tebagenda kugumiikiriza naye olw'okuba nti tunoonya nnyo obulungi obuli mu nnyazaalawo obulungi obuli mu mukyalawo obulungi obuli mu neighbour obulungi obuli mu oyo omuntu gw'owangala naye gw'okola naye asobola okuba nga muyombi naye nga bw'omuteresa ekintu akikuuma bulungi oba alina ekirungi ky'alina so tugamba nti obugumiikiriza butuyamba nnyo nga tukolagana na bannaffe okuba nga tubeera tusigalira ddala ku birungi ebyo bye balina nga tunaatera okumaliriza obugumiikiriza butuyamba okwongera okufuna mu ebyo bye tuba tutandise singa oba otandise bizinesi olwaleero emirundi egisinga bw'eba etandika manye amaka bizinesi naye abantu tebakimanyi marriage is business. Make sure you're making profit as a wife. Make sure you're making profit as a husband. Kitegeeza olina okuba ng'omanyi kiki ky'oteekamu era osuubira ki. If you're not investing, tolina ky'ogenda kufuna. Naye tugamba nti bw'onooba ng'olina ekitendo ky'okugumiikiriza ogenda kufuna mu kintu kyonna ky'onooba otandise. Ffenna twali mu kusoma abataagumiikiriza tebaatuuka. Ffenna tukoze ku mirimu egy'enjawulo abataagumiikiriza tebaafuna birungi byaliyo. Similarly n'amaka bw'onooba togagumiikiriza togenda kufuna bulungi buli mu bufumbo. Togenda kati otandika bizinesi olwaleero bagamba nti bizinesi bw'eba tennaweza abamu bagamba mwaka abamu ne bagamba bw'esukka emyaka 3 abamu bagamba nti bw'esukka emyaka 5 awo eba egundidde era eba egumye. Kati togenda kufuna bulungi buli mu bizinesi eno gy'otandise nga togumiikiriza mitawaana giri mu kutandika kubanga okutandika kisookera ddala bagamba nti okutandika kwe kusinga obuzibu. Kati bw'oba otandise ojja kutawaana n'ebintu bingi kubanga bingi ojja kuba tobimanyi, ojja kufeerebwa ebintu bingi, ojja kuteeka essente mu buli awo otalina na kuziteeka. Naye buli lw'onoogenda ng'ogumiikiriza ogenda kutandika okubuuka. Owakasasiro eyakubanga nga wakaggulawo bana bajagamba ye bane kasasiro omusasula mmeka nti nsasula mutwalo nti tulina kusasula 3,000 Bashitegedde kati awo ng'obuukawo agamba nti naye bannange omukazi ayomba ye bamukola batya mugamba nti mpazi wakawasa bbanga ki nti mwaka gumu nti nze owange ayombye okumala emyaka 3 naye buli lwayomba
gwe mukyala wo buli bwayomba kyoba okola munda mu bwongo obwo siboonoona munda mu mutwe gwo mwatalaba beera nga towulira ayogereyo omusajja gwe mukazi gwe nga towulira naye ngaoliawo omutunuulidde osirikira oligamba ti ng'okkiriza naye nga byonna byayogera tewali kikola ki anti ayomba omuntu ayomba aba takomuniketinga so tetusobola muwuliriza naye teekakaka embeera ey'okubanga nti mukyala wange mugumiikiriza osobole okumufunamu biri byakuwa nga tayomba so tugamba ojja kufuna obulungi obuli mu ebyo byonna by'oyagala okutandika oba bwe watandika ng'ogumiikiriza era ekibuuzo kiri ekikulu nga tumaliriza ekigamba nti omuntu agumiikiriza paka ddi nze nno obulowoozo byange bigamba nti obugumiikiriza tebuggwa bugumiikiriza lyeddagala eritaggwaawo naye singa relationship gy'olimu etadde obulamu bwo mu katyabaga tukugamba nti awo tewabeera kugumiikiriza sajja bwakwata ejjambiya n'agikuleegamu oba omukazi n'akulaga nti yabadde akulungidde kanyuka wulire awo tewaba kugumiikiriza ekyokubiri singa ozuula munno nga atera okugendako mutuula ku ngo kuba abo era nabo emirundi egisinga obulamu bwo bubeera buli mu lusuubo kuba bajja kugamba kati genda otuleetere simanya kano bajje bakusaleko akantu ate simanya kati genda otuleetere simanya ojja kwesanga nga omwana wo bamukusabye simanya bakusabye bitya omuntu alimu obulogo omuntu alimu obutemu oyo nze nonze ndowooza nti oyo tetwandimuwadde bugumiikiriza bwaffe naye ebisigadde byonna nga ntaddewo sente naawe n'oziteekawo tewali kitagwa ebintu bingi bibimbye mu nkolagana zaffe mu maka gaffe omusajja n'akulinnyako omukazi n'akuyitako naye omuwa emyaka 3, 5, 10 n'atandika okuba nga ate tayagala kuva wooli akwegayira bwegayirizi ayogera mpola nnyo ebigambo muwoomeekerevu kamala asabe bw'aba n'atambula akusaba nga byonna bye wali otawaana nabyo eno mu kutandika byatambulizaako but the only way we shall get there is by being patient. The only way we shall even go to Jannah. Tojja kuyingira Jannah ya Mungu nga togumiikiriza tekiriyo. Allah yennyini atugambye wano nti alina bagumiikiriza. Togenda kuyingira nnyumba ataba ne mukabbuli mwennyini bw'onooba tewagumiikiriza. Ffe tuzuuka ku makya ne tweyiwako amazzi mu budde obunnyogoga n'ofuna ewudhu n'ogenda n'osaala subuhi bw'onooba nga tosobola kugumiikiriza mazzi gannyogoga gw'atalina kabugumya eswala tekulemye abaami okutambulako ne mutandula ku bigere ne mugendako ku muzikiti n'osaala ku jjama obo si bugumiikiriza tubadde mu kisiibo ne bwerekereza emmere ne bwerekereza ebyamasanyu byonna omwezi mulamba kiraga nti osobolera ddala okugumiikiriza omwaka mulamba tubayozaayoza nno mwenna abamazeeko Ramadhaani ne muddirayo ddala mugabeera gammwe ge mwabaddemu wali muvumi watandikirawo ku yidi wali mwenzi wazzeeyo kati oli mu bwenzi bwo byonna bye wali oyimiriza wabizzeemu tukwozaayoza tusaba Allah ow'ekitiibwa akusaasire akutaase kubanga bw'onoobeera mu ebyo emyezi 11 oli mu bwonoonefu ate no mwezi gumu n'otulimbalimba oba ne weelimbalimba ojja kuba nga weekoze bubi gumiikiririza ddala nga bw'osobodde okulekeraawo okulimba ennaku 30. Here in psychology we say the habits are built in 21 days. Ekintu bw'okikola leero enkya ne luli okumala ennaku 21 kiba kitegeeza osobolera ddala okikola obulamu bwo bwonna. So tukwozaayoza ali mu kukuuta akaseppiki nga tebakuwanga mahare. Tukwozaayoza ssebo ayimiridde ku bbuca oyimiridde ku dayare ogula nnyama amata n'omugaati obitwalira omukyala gw'otawoowa. Saba Allah ow'ekitiibwa ffenna atuluŋŋamye saba Allah ow'ekitiibwa atukulembere atutaase era atusonyiwe. Leeta omwoyo okutereeza, leeta omwoyo oguyiga, leeta omwoyo ogweyongerako okubanga obeera muntu mulungi era sikayo wayayo ey'obugumiikiriza. Bw'onooyiga okugumiikiriza nkulayirira
ebintu bingi bigenda kubanga bikwangwira bitaabe byonna you are going to be a very happy person, you are going to be a very fulfilled person. Ogenda kuba omuntu atatawaana nga totawaana na bintu tobbamuka kugamba tewali kikukanga yakoze ekintu yakoze kino nti abantu bwe batyo abantu batya bwe batyo era obulamu bujja kubanga butwanguyira era tubeerenga tugenda wa mukama waffe ng'atusiimye. Nsaba okukoma wano bigambo byaffe bikome wano. Emigaso gy'obugumiikiriza oba oli tunagyongerako wiiki ejja kubanga mingi ate nga tetulina kye tugenda kugamba kirala okujjako okugumiikiriza. Wasallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.